baby girl, have a seat. Tinaffe wano omufumbo tasobya dia omufumbo tasobya oba mwami yakuba mpesi. It doesn't mean we are miserable. Give me the phone. Those things happen. It's not news. Alright, the future belongs to the consistent, not the talented, not the lucky, but the one who shows up even when it's hard. Show up, effort never betrays you. Yes, lero nsaze omukwano kutandikire neka quote of the week. Happy new week. Mbaniriza nnyo ku YouTube channel yange eno eya Baby House bagamba nti mwebale kubeera nga mwekomeddeko era nga mumanyi nga bulijjo I am all about marriage, faith and motherhood. Buli kimu ekikwatagana ku bufumbo, ekikwatagana ku faith oba motherhood, mukwano mba nkijjayo nga tukibaleetera era nga tukisosotola buto oba bulambalamba. Leero nno Dr. Bbosa bwatyo yavudde mu lokano n'agamba why omukyala kamujje mu bangi kamujjayo era bye bino ebya happenings ku mukolo gwe naye era nga bwokimanyi controversies ku social media tezibulako era nazo tugenda banga tuziraba naye nekyezo Becky alina byatugamba byonna mu byaleero tuula tovaawo tugende maaso. Wenjogerera kati omwezi gwa August mukwano ba social media in-laws bonna gwe batuddemu anti mukolo ku mukolo controversies ntono nnyo ku social media singa luli mukwano buli kasire waliwo ekyusaako bana bufumbo bubi banange omusajja basajja mukwano si yensonga mu August eno anti ku buli mwezi ku buli wiki ku buli lunaku mukolo ku mukolo kino kitegeeza married people are winning buli bufumbo abwagala obulomo obufumbo abusanyukiramu kinene obufumbo mukama yabutekako ekisa kyabo leka nkubadde abantu yes bintu si byangu bintu it's not a bed of roses naye nga obufumbo is the goal nze mbagamba it's the goal wadde temwagala kukikkiriza kakati nno Dr. Bbosa yes ono omukulu manyikidwa nnyo mu Ebons yes beba n'abasajja babadde batuzanyira emizannyo okuva nga tukyali bato 1990 babies bwano mubategeera bulungi nnyo kati nno avuddeyo mukwano n'abeera nga yanjula omukyala we ono it's just a matter of time nono omukyala kakyala kagumiikiriza kubanga munnange emyaka gya Dr. Bbosa era ogiraba gigenda sije emitonyo eronno social media wekwatidde omuliro kankuwe kano oberengo okawuliriza. Dr. Bbosa otafunye mukwano yafunye agenda mujjanjaba yafunye omukuumako gwe beera mu serious gambe yafunye omukuumako omulungi wa Dr. Bbosa saso amanjula mutwese mbakadde kati bamusabidde kimba wangaale awangadde bakuumagane amukumye emyaka 2 emabega. Dr. Bbosa afunye omukuumako agenda musiganga kyapambalasi mu mugongo agenda omujjukizo nnyo empirivu mage eva ku sukaali agenda omusiganga akwasa kakanta mu nviiri ajja kugamba agon and ecstasy bwe kiri Dr. Bbosa tafunye love afunye omukuuma. Wabula bwana ba social media mukwano tobawona wokola ekirungi lutalo wokola ekibi nalwo lutalo nga we mbagambyeko mukwano Dr. Bbosa si wajjo Dr. Bbosa mwami mukulukulu era munaye ng'omanyi ba celebrities ebigambo bivayo bingi ne byogerwa ayagadde ono of course comment sections zibaddemu ebigambo bingi nnyo nga bamwogerera mukwano kubeera nga tabadde faithful bichi nga we bimanyi munaye ba social media we bitambula naye eraga nti mukyala wono bambi ye agumiikiriza wadde ebigambo byogerwa manyi ba celebrities mukwano oba osalawo okufumbira celebrity olina kwesiba bbiri kati omukyala mukwano abadde nga agumiikiriza nnyo Dr. Bbosa ebigambo bibadde byogerwa biki naye asigaddeyo n'abeera ng'akola ki ng'afumba era nga wembagamba bulijjo marriage is not a bed of roses obufumbo bulungi nera mubeera mu challenge era nembagamba mbwolaba boyfriend wo owa 2 weeks akuwaaka munguluze n'abeera nga relationship ekufukidde relationship kati olwendo marriage mukwano omwana omuntu gy'abaddemu ebbanga of course challenges zibeerawo era waliwo byabadde atawaananga nabyo naye mukwano bwatyo wadde ebbanga libadde ddene liriseewo amaze bwatyo n'amujja mu bangi n'abeera nga amutwala mu bakadde be era ng'abamwanjula bwe batyo okumakinga obufumbo official kati neera ku social media waliwo avuddeyo n'abeerako ne message ey'amaanyi ennungi gy'abeera nga tuweereza naye nayo mbaleke tusooke tugiwulire then tugende mu maaso nga tugimenyaamenya. Another wedding to teach ladies a lesson. Nobody would care how long you've been with that man. This moment is the one that everybody cares about. Actually, even the government now recognizes her. Even God recognizes her now.
Anybody that came before her, may your hard work rest in peace, baby. This man, he's a legend. We love him. He raised us. He entertained us. You see, even if probably they've been together for years before this moment, even God didn't care. Even the government didn't care. But now the government recognizes her. Even God recognizes her. Even the clan members of their tribes, they do recognize them. You understand what I mean? Yeah. So let this also be an example, ladies. First, do the things that make you recognizable. We don't care how much laundry you're going to be washing for that man. Actually, we don't care. Matter of fact, it's a sin. Even God is rebuking you. But if it's a moment like this that you do first before you do everything else, even God recognizes you. And see, even the government recognizes you. See, now you can give birth, you can do the laundry, you can cook, you can do everything before he does this. Baby, you can go and sue this man. Even the government will say, we don't know you. But now the government even knows her. Yes, ono nagezako tugamba mbu wadde sosolya watafa atuka kulyengedde naye twakyandibadde kirungi ne tukola ebintu mu butuufu. Omukyala ayinza obba agumiikiriza ebbanga eryo lyonna naye senga kino ekintu yakikola senga kyabeerawo mu budde obutuufu nti nsoose ne bampa introduction yange bulungi ne ngenda ne ba government ne recognizinga ne mukama ne recognizinga senga yakikola senga kyebadde kyali bwe kityo mu kusooka kyandibadde even much better. So nawe omukyala ali eyo nga toneba kufuna mpeta mukwano naye ng'ogumiikiriza hang in there gumiikiriza okola ebintu the proper way mukama abibere nga abisiima era make things official ogenda otandika okukola by'olina okukola ng'omukyala omufumbo. Eyo message omwana gy'abadde agezako kuyisaawo ne ngamba waayi kanjikaatirize nti mumanyi for me I'm all about marriage, faith and motherhood mukwano ku bufumbo kwesiva era mbaagaliza birungi byereere. Kakati nno njagala okubajjukiza Musana Kids Fun Fair bano nno badiringa mu bintu bya kuzanyisa by'abaana badiringa mu parties, baptism, any kind of party nga joyina nga ya mwana mukwano beera nga bakubirako nga bakuletera ebyokuzanyisa bouncing castles bakola face painting balina go-karts balina obugaali balina all kind of toys gwe bakubireko obukubizi bagaye munnaye njagala ku ice cream machine ntuuseeko etya kyonna kyoyagala oba yagalako kintu kimu kye bajja okukuletera ne bakubiringa that way. Yes, Musana Kids Fun Fair bano bali mobile bakusanga wooli mu compound yo nga bakutuusaako ebyokuzanyisa byoba weetaaga beera nga obakubira obagambe yes baby nails yantumye. Kati nno bw'atyo ne Dr. Bbosa alabise nga mukwana ekintu akifudde official era tumugamba congra it doesn't matter wadde kituddemu ebbanga naye amaze nakimakinga official. Mukyala mukwano tugamba webale kufumba webale kuguma finally otuuse ku makula ago. Congratulations indeed. Okuddako ewachozen Becky mukwano nga mumumanyi social media badde musabula wano ne wali musabula wano ne wali bamugamba wabbo omusajja bikibiche bigambi badde binjera kimanyi ntimbadde mubiwulira naye nawe ndoleko nendowooza ku chosen Becky ngolowooza bino bitambulo birowooza kochi nero akubanga mwana muwala like I developing a tough skin ono see a chosen Becky wa like 5 years ago nga tayi bwe bamwogerako mukwano avayo n'akaaba amaziga naye kati mukwano yaguma era message nyingi gyabadde nga baweereza nga my husband my chosen Becky yeeraze olwana kubi we banamukubye embaga nakola ne okwanjula tunabeera tutya olaba just bamproposingidde naye akajanja kangi yatandikiddewo even my husband omwami wange chosen Becky kankusabire naye nga bye bino chosen Becky byali mu kulaga social media in-laws mukwano oba toli mufumbo oba tonaba wesibe bbiri oba tolina engagement ring wesibe bbiri kubanga chosen Becky abaleetedde fire abakuba we mumukuba wabakuba naye abaddiza yaganya okusirika kambaleka chosen Becky ne buno obugambo till next time thank you for being here I really love you for watching munyumire kanunako basebo ne banyabo nze mukyala wa nannyini page eno era nepostinga yebase nze nepostinze kubanga nina obuyinza nze mukyala we n'akaweta yakanyambaza buli alaba post eno kimanye nti neetaddeyo baby yebase professor yebase omwana w'abagagga omwana w'abaloogi eyamponya ennaku
yamponya filter kyeno ey'emimwa giringa egikaze nga sinze yakasaamu ani yakasaamu bange tamanyi bya ssimu ne vidiyo mu kakabukasa ziteekayo tabimanyi tabitegeera bulungi bino ebyokwepostinga naye nga yenze mukyala we neepostinze tebina kye muŋŋamba naye mu bufuba obunyuma ng'olina omuntu omutuufu nga tolina muntu pretenda agenda kukuba mpi agambiseka mu bantu yenze mukyala wa Ssekajja profesa omwana w'abaloodi nepose mwe nga binyuma waliyo kali akayimba kantambulira mu mutwe ogoba ekibuubalo lina okuba ne munnobo ne mwewuunyawuunyaganya abaana bayimba akalimba akalungi buli obusawuli butambulira mu mutwe gange waliwo kali akabebe Gloria ke yagamba nti mama fiansiyo I am Francio I am Francio you go die go Professor Ssekajja Juju nepostinze musimu ya bba wange oba okyawula aka differentiate it bba wange temuna kye muŋŋamba wabula bwalaba vidiyo anzise mmekampasese ne vidiyo zemulaba ateekayo nze nziteekayo nze nzikakaba nebbanga ebintu byessimu simanyi mukozeemu omulimu naye aganya omusajja tayagala kamera ne vidiyo nze nzepostingira ne bebi kinnuma bwolaba vidiyo no kimanye nti kinnuma naawe teekamu ku maanyi nzepostinga nze kagwe kyagala kusaayo I love you daddy mwene essimu ya bba wange so eyamproposinza nanyambaza akaweta so nepostinze ku simu ya bba wange naawe eno challenge y'abakyala ffenna ng'olina bbaawo wepostinga mu simu ya bbaawo ate ogenda okwepostinga kitegeeza omanyi ne password mwe n'abantu abamu nze mbaddamu bo tebamanyi bamanyi profesa nyabo n'akagulu mpanise mpanise maama n'akagulu mpanise tebamanyi nti nze mbaddamu bamuweereza heyo profesa no neŋŋaana banno ne mbaddamu yes man nemmwe obufumbo obunyuma nga olina omuntu omutuufu abaana babyogeranga nga nze ŋŋambala babano it's never too late for a woman nyinza okwogera onaku nendumalayo naye kiri fine kubanga njogerera mu simu ya bba wange njogerera mu simu ya bba wange nywe kajuisi nga bwe nekwata vidiyo mu simu ya bba wange kubanga nesimu ya bba wange you know kubanga ndi mu simu ya bba wange kubanga like today ngambe kankwate vidiyo mu simu ya bba wange like it doesn't matter oba ogikuttota kasitebanga simu ya bbaawo kijuisi ngenda kunywa kino kyonna juisi ngawooma nga weekwata mu simu ya bbaawo kajuisi kawooma nga nekwata vidiyo mu simu ya bba wange my god mu simu ya bba wange I love you